Ekibiina kya National Unity Platform kyekisinga kati obuto mu ggwanga nga kyolekera kuweza emyezi 7. Ettutumu ly'ekibiina kino tosobola kulyawula ku mukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine. Ebbugumu ekibiina kino likyajja nakyo okuviira ddala mu kisinde kya People Power kyawaliriza ne bannabyabufuzi abalala okuva mu bibiina ebirala naddala DP okukyeyungako. N'abataafuna kaadi ya kibiina basalawo okuteeka waakiri ekifaananyi kya Kyagulanyi ku bipande byabwe era ne boogera lwatu nga bwe bamuwagira. Embeera eno yaviiriddeko obuulyawo ekibiina kino ekito okufuna ababaka 61 mu Palamenti eddako. Abatunuulira ensonga bagamba nti kino kyavudde ku Kyagulanyi ng'omuntu so si kibiina ki NUP. Abantu tebagenze mu NUP lwakuba nti waliwo ekibiina bakiyita NUP. Bagenze lwakuba nti ekibiina ekyo kikulemberwa omusajja gwe baagala oyo gundi Bobi Wine. Ekiraba kati nga olaba FDC abantu bangi nnyo abagoberanga FDC naye nga bagoberera Dr. Kiza Besigye we yavaamu bafunye 3.5%. Commission ojja kwesanga nti many polling stations ezisinga obungi NUP teyabadde na ba agents. Tesobola nakuvaayo negamba nti wano batubye ono batubye kubanga tebabadde na agents. Ebibiina ebyobufuzi tebyesigama nnyo ku maanyi gaabyo na ku mirandira gyabyo gye birina. Nedda byesigama nnyo ku maanyi g'abantu agabitandika. Ekyo nno kya bulabe kubanga kitegeeza nti abantu tebalonda kibiina naye balonda muntu. Kyagulanyi yafuna ettutumu mu byobufuzi emyaka 3 emabega oluvannyuma lw'okuwangula ekifo ky'omubaka wa Palamenti ekya Kyaddondo East mu kalulu akakaggwa yafunye obululu ebitundu 3.4 so nga President Museveni yafunye ebitundu 58. Abalondoola ensonga bagamba nti ekibiina kino okuyimirirawo Kyagulanyi alina okuba nga yakwanaganya ensonga kubanga mu kiseera kino kikyasimba mirandira. Kireko kubanga kimanyiddwa nnyo olw'ebigendererwa byakyo era kiina okubanga kyekisinga amaanyi okusinga omukulembeze waakyo. Naye akabi akali mu kukola ekibiina nga kyesigamye ku muntu kitegeeza nti omuntu singa agwa akazooli geza singa afa geza singa akoowa ekibiina aba akoowa nakyo akwekabi akakirimu. Ekyokubiri kiri nti omukulembeze singa abeera nga ebirowoozo bye bibi kitegeeza ebirowoozo bye bino bye tugenda nabyo. Waliwo okwebuuza obanga ababaka 61 ekibiina kino bye kyafunye banaasobola okukuma ettutumu lyakyo okutuuka mu kalulu akajja aka 2026. Tebalina kye basobola okukola. Bapromisinze nti bagenda kukola emyala. I'm giving an example in town. Nti bagenda kukola emyala amazzi gatambule bulungi. Ni their opposition. No opposition you don't have tolina sent ezikola ebyo. You can kyosobola ogamba n'ogamba nti bannange tuteereze wano naye nga kikoma. Kati tujja kutuuka 5 years later nga tebalina kye bakoze era nabo nga bakola ki nga babajjako. Bannakibiina baliko amagezi ge baweereddwa. Parliament leader of opposition babawa sente eziwera close to 3 billion shillings. Bakozese sente ezo bazimbe ekibiina kyabwe kikole babeere nga balina infrastructure wansi eno okuviira ddala wansi kijja bayambako. Amaanyi ga NUP yalisobodde okugalaga singa bafuna ebifo mu gavumenti eza wansi ate ne batayolesa kankiyite ne batayolesa njala.